Export TV to the world. Ankulamusiza gwe wenna omulabi waffe ali ku Export TV amanyanze omwana sodo genda kola kintu kimu kyokka o subscribing o commenting ato sharing embeere esobola okubanga etambula malidadi sana ogenda sharinga ne munno okamuwe ffe twesitudde kuva Uganda Masekati mu Kampala okujja neno lambula negwe bigenda kusanga mu ddiro yo obirabe so yagaliza munno bwe twogera tuli ku mazzi ga Kazinga Channel sibwe kiri tulina omunene Black Panther tugenda kuba twegeyageyangamu nga gwe bo sharinga okitegeera bwe kiri tugende maaso ate kasaba ngamba Black Panther, how are you? Kasita boogera I'm good, how are you doing? Niye nkulaba obunkenke Ate bunkenke kituli kunyumirwa. Panther ole tambideko ku mazzi Many times. Experience yo ku mazzi eriete Nnungi. kubambadde munda ngeri olinga ne omukonako bukonyi bwataga blood tonyeenya Kisinziira. Naye nze experience gye nnina nnungi kubanga nkwata za boti za bulambuzi eyalekese yo Kampala sigikulusingangako naye za national parks yes. Kati abantu bagambe we tuli omayi bagamba lubale w'omulamu tasamirirwa nze ogwagenda gwa kubuuza nga gwe boddamu tuli luddawo tuli Kazinga Channel in Queen Elizabeth National Park. Kazinga Channel ebiramu Elizabeth Definitely. nga nene Anti egatta Lexi 2 kati yawanti saasoma kati kankuddemu kyekigwe kiri abawakanya byayogedde tetuli bazungu siwe kiri kasato ku birambogo mu Luganda babogere Lexi leke kinaki Eriki George and Edward. It is George and Edward. Yeah. Geography. Wasoma ku geography? Hey mama, that's why I'm in tourism. Lumu nakubuuza ko lwaki oyagalanye ebyobulambuzi. Kindimu. Ate ne subjects zezo ze nali nsinga okukola history, geography. Oba kali kino yakudevelopinga nnyo oluvannyuma lw'ogendako mu western countries mu nsi z'abazungu kuba ffe wano munaye by'ekidduka tugambe by'abazungu. Anti nsomedde wano ebula nakagendayo just okoza ensiniya. Sha. Waweza kunsinia? Njoza nsiniya. Pasa nawe leka. Njoza nsiniya. Okimanya abamu tebamanyi mulimu gw'okola Bulaaya. Njoza nsiniya. Obeera mu nsi ki? Ensi saagala nnyo gyogera ndi muna Uganda. Mbeera mu Bulaaya njoza nsiniya. Ng'okikubanya abakubi b'ensaniya abalabo bakikola batyo kubanga babeera n'emitaafu tetubamanyi tetubategeera. Gabamanyi go. Kwerekereza. Nakwekkiririzaamu nakubeera contented. Kiki kye wakalaba ku kayanja kano? Eno ennyanja ngikulusinzeeko nnyo olaba ebintu ebyenjawulo ebiri unforgettable memories nga hippopotamuses mu Luganda yenki hippopotamus bane hippopotamus yenvubu olabako buffaloes olabako crocodiles Nile crocodiles olabako elephants like in herds n'enjovu nga swimming wali olabeko enjovu nga ziswimming so yes n'ebintu bingi nnyo ebyenjawulo different bird species so yes promotion eno koze y'amaanyi nnyo okutumbula ebyabulambuzi mu ggwanga Uganda wali olooseeko okufuna connection n'obuyambi okuva bekikwatako. When nali nsoma na training ne Uganda Wildlife Authority ne organization endala ekwasaganya ebyebisolo so I know era okyali nabo in touch definitely kubengera betwa business to support the community and the park nabo bakuwagira yeah because these are protected areas nabo bakuwagira definitely ne government ekuwagira kuba batuwa security nga tuli mu park ng'ogisasulidde yeah definitely ate ku bbeeyi ensamusamu abana Uganda ate bookera ku makya noga nti Panther omulimu gwakola mulungi okulambuza abana Uganda ensi yaabwe katumubeereremu ebisigadde tubimuwere free of charge. Era bakola kye basobola okulaba nti nno tukola emirimu gino ne gitambula mu maaso. Lunaku lwakubiri tuwa twasookeddewa twasookedde Fort Portal. Kyekyabaddeo bannange ebintu bingi nnyo nawe wabirabye anjaga gwaddamu nze nyinza okuba saalayo bulungi gwaddamu gwe kabejja basabo ne banyabono ye munene watu weno Black Panther Africa yataddemu amajaani agasinga obungi abantu abamanyi Fort Portal nti Fort Portal ye city oba ke bagita batya ye district right ye city eba city yafuka city nesikiriza erimu ebintu ebyewunyisa ebyobuwangwa so ndoza simanyi ababirabye abaana ndoza si byangu kwatula mwatuse mu jjinja wali eri ku nnyina mwiru waliwo banaye ku nnyina mwiru waliwo amayinja agakulamu ebitundu bino ebyawansi ebyabasajja n'ebyabakazi Black Panther yatuse ku byabasajja kataaganiraawo tompayiriza olowooza Bambi it's massive wakubye ku bufaananyi kyewuunyisa definitely ogenda tulagako
Ngwaisi balaga. Atundu kyakasinze okunyumira kabakyala kabasajja. Akasoose okuneewuunyisa kuba nze mbadde ngendayo several times naye ng'ate ebitundu by'ekyama sibiraba ebyabakyala. Naye abasajja we balabye abawala babadde balaba ebyabasajja like abasajja babadde beebawalabawala. Naye babalaze ebyabakazi abasajja bebbisa empuku nga balwanira bulwaniza empuku but kyabadde kyewuunyisa bambi n'amabeere gennyini nga gatonya ne faces z'abantu eziri weird so it's a little bit scaring and amazing at the same time. Naye that is Uganda, the Pearl of Africa. Basebo ne banyabo tuli ku mazzi tuseeya tuli Kazinga Channel. Bino ebisinga abamu mu bisoma mbitamuze. Naye nabisoma mu history, manya mu geography. Nalabanga Bobi Wine akola interview ku mazzi kati naffe kwe tuli ne Panther. Panther tuva wano tuddawo. Bwe tuva wano tuvuga straight to Kabale. Kabale eriyo ki? Kabale today tuyinayo campfire, tuyinayo barbecue. Tuyina bagita goat roasting. Okwocha embuzi. Oloko yogedde ali barbecue sibitegedde. Kwocha musomo, kwocha muchomo. Emichomo dance tumule. Abaana basanyuke abanywamu banywemu so yeah. Basale banya tusobola kwogera byamagezi byokka ntogera ku bya kisiru. Black Panther wabadde wakatonya mu ggwanga Uganda bepa. Abantu abakufollowinga n'abakwagala olina awantu gye watuukidde ow'omukulu amanyikiddwa nga Biswanka era ffe n'abadde beesunga tuweno twali tumanyi tugenda tambula n'omukulu oyo omukulu wamuleseewa anabadde sijja mukkiriza kujja kutuwa olwaki olw'ensonga emu oba endala ebyana biwala bingi utidde Panther akoze ebbuba si bbuba naye bwe kiri ekitereeza omulenzi otomwesiga agira ayimba concentrating mu kuyimba nedda kuba bwabanga ze naawe siwe kiri ate kati bo butiisa ki abaana abo bwala abalala nnyo kitegeeza tomwesiga tatudde smart way ebyo bibyo gwabimanyi love ya ddala oba just mutuvuga ndima gwe kyoba olaba ekyoba otwala oba gwe kyolaba kyolowooza briefly kikyosobola okugera ku mulenzi ogwo talent wise ayimba bulungi and we have to support her to support him so yeah ayimba bulungi ate ennaku ezo eri abantu Biswanka namulabako emabegakawo ng'agezaako okulwana n'abawagizi ba Alien Skin bepo n'abo abali ku lusege lwa Alien Skin ng'ate abamagenesis ya Biswanka kigambibwa alimu omukono gwa Alien Skin abamu bagamba Biswanka agyewulira abamu bagamba alina empisa embi kiki kyoyinza okwogera ku neeyisa ya Biswanka ne talent ye omuntu yenna obeera ng'olina luck oba nga mukama akwadde favor oba ng'omuntu bambi amanyikiddwa kukutte ku mukono bajja kukuba ekikono Uganda mukimanyi bintu bya kukuba kikono tugamba kikono ekyo neeyisa ya Biswanka yes ate muntu ne waba ng'omulabye ng'alwana naye muntu kubanga mukimanyi embeera ye Uganda buli omu ayagala kuyitawo buli omu atayagala kulaba munne ng'ali happy so yeah mu bintu by'okulwana ebyo tufiiriddwamu abayimbi bangi omuli Moses Radio yatufaako byakulwana naye namulaba ng'alwana so omuzungu agamba prevention is better than cure osobola omuwaka advice awo yeah continuing ne music we wali ali okay and n'abawagizi be bambi bamwagira era abamwagira be bali muwagira kuba si mwana si muto ate si mukulu akyali awo yetaaga advice of course Papitu what do you mean with Papitu Gobo omwana nesonyu obugambo obuliko mamitu Papitu sibimanyi kati wowe mwana muti ndeka kuba nakula ga baby jango naabe katwaga na otya amazzi anti amazzi ganyogoga tuwagaidi soko je ango soko je mukatini nyo lwaki walonze kozesa ono omwami baina boati ennungi that is one ate nekirala baina services ennungi ku standard y'abana Uganda it's really very nice boati ennungi nnyo bakwa services ennungi that's why nabalonze ate yes customer care nnungi ate nekirala ne price simbi okusinzira abana Uganda yes ngati tunavaawo wennyini awo Black Panther eri abantu abalaba binene ebintu ne balowooza nti byabazungu era ne bagamba nti biri expensive fe tulina oba ngambe being primitive magezi kigoyinza okwogerako ne banna Uganda ku byobutonde ebiri mu nsi yaabwe okumuna Uganda tekiri expensive tekiri ebintu woba consideringa tour okubeera expensive ne kutwalira obukadde n'obukadde parks okuyingira ng'ebyo accommodation fuel
okitegeera bebintu ebikyasinze okubeera costly naye nga boat kulya kunywa kisinzira oyagala kunywa ki so tebiri expensive ku Uganda ekiteza ababyettanire bajje balambula ensi yaabwe nono yennyini naye alambule gwe kasita omukoonako nga gwa akulambuza Kazinga Channel anko kyeki ndikiri ampozi gwe omanyi Oluganda si nnyo naye ngezaako amanya go gwa nze Semakula Yahaya Saane erinnya ly'abasajja ba Lugavu obuta tomanyi Luganda tewakulirayo ffe ku bo abasengukayo e Buganda ne tudda mu West kati awatuufu oba ogwa era wonna ngwawo tuli ludda wa kulaba munnyonnyole sawa zino tuli mu Queen Elizabeth National Park and we are having a boat cruise on Kazinga Channel tuli ku mazzi katandikire Queen Elizabeth kyanjawulo ki kyerina ku game parks endala zonna eziri mu Uganda ekisooka it's on where we are we tuli wano ku Kazinga Channel. Kazinga Channel has more people than any other water shows we have in Uganda. Then when it comes to Queen Elizabeth National Park, we have what we call lions. Climbing lions eziri wansi ndowooza muzinyumiddwa. That's good. We have what we call Chambra Gorge. Wali olabyeko ekibira nga kiri wansi like underground. Nga mumuli wagulu kiri wansi ya. Panther tugenda kirabako. Depending on the price, it's expensive because to go there, the activity there is chimpanzee tracking. Yeah. Yes. Yeah. Yeah. Tuina a python cave. Wotukange ebisota biriwe ebitinga bingi. Tebiri dangerous. So tukawo wali olabira. Eno Queen Elizabeth teinayo linnya lyaffe lya eribalita indigenous eryobutonde eryaso yali eyitibwa Kazinga National Park yona bali bagiyita Kazinga edda bali bagiyita Kazinga. That is before 1954. Actually, when it was gazetted in 1952, it was gazetted as Kazinga National Park. Then later in 1954, nga Queen ow'Ebulaya zeno mu Uganda kati bagezaako okukola ekijjukizo ne bagirinaming ne bagiyita Queen Elizabeth National Park. Ebintu ebigezaako nnafu ebyaffe lwaki enegundi ebeera mu ggwanga lyaffe tebagituuma oba Namugenyi oba Kazinga ne basaba ne bagituuma gundi Elizabeth omuzungu. Ebyobuwangwa gwafe ababirekawo kyobola Black Panther aleeta Abannayuganda obbalambuza ate abeera wabweru so asobola okuleeta n'abazungu naye akozeseza Abannayuganda era akikola so international. Obunene yenkaneti eno gundi Queen Elizabeth. Queen Elizabeth 19 it is 1978 square kilometers. It is the second largest national park after Makshon Falls. Kuno kwetuli tuinawo ebintu amazing things. Elephants swimming, as you saw. You can see if it's a good day, you see leopards. We have seen lions on the waters. A lot of hippos, crocodiles, more than 60 bird species. Kuliko negonya. Yeah, I said crocodile. Ziruma. Nile crocodile. Nedda teziruma fa abali ku lyato. Naye if at all you fall in water, kabaka weddemu. Basebo bagambe kasogwa mu mazzi gonya kabaka weddemu. Making sure nti togwayo. Sigonya yokka. A hippo kills more people than any other animal. Yeah, so naye abantu naye okusinzira mbu tuli ku lyato wano wali safe ate lyato ddeno liraba lyemalirira. Government ya Uganda ekoze kimala ku byobulambuzi. Yeah, gezaako as long because now if you see the statistics, even domestic tourism has increased since corona that lockdown. Yeah, at least naffe Abannayuganda we are even doing more and more. Mpozi wano Kazinga Channel ekyangiwa mu district. Kazinga Channel is on borders of two districts. The other one is Rubirizi district, then across it is Kasese district. Rubirizi Bunyaluguru. Erikasese. Aha. Fe tuvudde Kampala. Tutegeera amakula g'okulambula n'ekkula limulina mwaneno mu kitundu kyammwe. N'abatuuze b'e Kasese n'abeerubirizi bategeera ekkula libalina nabo batwala obudde ne balambula oba baabireka baabimanyiira. Abasinga babimanyiira naye abaana abatambuddemu batera nnyo okwetanira ku boat cruise. Kwa boat cruise yakulya bulamu n'okunyumirwa. Ojja ne bakolerako zi birthday parties. Like it is always amazing or always some
time like to be on top of water. Bina kye bigase ku nkulakulana y'ekitundu kyammwe wano. Nnyo. We have more of expensive hotels around and lodges here. Kati so ate bajja kusula omulwa bye tulina mu Queen Elizabeth National Park. Ate bwe basula omwo mwe tukolera nange golaba nze ndi nzaalwa ya kuno kati saawa zino ndi mukola. So okubeerawo kwa Kazinga Channel kwenkola ki kwetulira. Ono ye maama. Ono ye taata. Pozi ngenda katale kale nze ngenda kwerekeza tutuuke ne Panther wange bwe twagomose. Kale tubaaniriza era tuyongere okusiima n'okuyita abalala muje mutuwagire Kazinga Channel Safaris. We are going to cruise for I think 2 hours. Natuli kuno ku mazzi. Yes. Then tukomewo. Ebinyonyi ebyenjawulo like the kingfishers, we have the African bird, and then we have the darter. They call it snake bird. Bingi nnyo. Ebisolo byonna obisoma amannya olinga oba mu lunnyanja olinga mu olinga wenna mubira ayina engeri gy'asomamu ebisolo ng'alinga guide. Era ndi tour guide kubanga kye nasokera mu section ya ku guiding aba tourists. Okay, basaba ne banyama batwala ku Expo TV olugendo lugenda tambula mpola nga bwe tunyumyamu ne Panther tugenda nyumyamu n'abatuuze banene abali ku lyato buli mwagenda kuba kuwa view ye engeri gy'asobodde okulabamu olugendo luno okuva gye twatandikidde. Kameramani wange aba agezaako kulengeza ebisolo ebyenjawulo ebiri Kazinga Channel. So nsuubira omwaka ogujja Panther tulinayo tuwendala. Yes please. Yeah. Panther bw'alanganga my friend nze ndozezzaako jangu onyumirwe ennaku 3 paka kuwulira buki. Ate ku ssente ntono ennyo batesobola nakutwala mbalala nakudda Kampala. Ne gwofuniramuwa. I spread love and kindness among Ugandans or among everyone. Besides that, Panther kirooto kyo ki? Kuba tulaba n'embuzi ono omwana ebintu bino byakola birina kubanga bikolebwa organization ennene oba nga government bwe ekirooto kyo ki Panther? Kwagala abantu. Kyokka ekyo gwe kyokka. Kwagala na kuyamba abantu. Olina omuntu yenna akuli emabega? Tewali. Wali olwesokokera ku makya n'okola eringa organization? Organization maybe kubanga this is a company Black Panther Africa Safaris naye njagala kuyamba abaana abatalina oba abakyala bambi nga balemereddwa. Yes, nga bazitowereddwa obulamu n'abaana baabwe. Yes. Ekyamazima nze ndozeza ku mutima kwa Black Panther. That's why you singa mutunulira neewunya ng'ani ono omwana muto mu myaka mpozi myaka emeka? Oyagala kumanya myaka gyange? Nina 26. Nkuze. Batandise okubalabala. Bajja kumbala. Bakayani ya mu comment section. Emyaka is just a number. Naye. Tunkula. Owandabira mu 2020 wenfaanana. Tusubire oddadi tubiseera byonna. Nkola ki? Tusubire baby tu ne daddy tu. Kuba okula tomanya. Nabijani abantu bali kulujja. Saagala mbaga. Lwazi. Twagava kulujja. Saagala kwekomitinga. Basaba ne banyawo munzikirize tugendeko mu bakulu eri waggulu nabo tunyumyeko mpola nga bwe tunyumirwa olugendo wabula kyoba okola sheyalinga ne munokkiriza alabe era anyumirwe nkyali omwana soda ne mutayi abe. Expo TV to the world.